afudde kitalo nnyo kitalo ddala mitawaana myerere. Asinga omanyi nti omuntu tagenda kuwona twalibadde tetutawaana nnyo kujjanjaba naye Katonda bwetyo bwe yakireeta tomanya. Mukyala Tomuddi amanyikiddwa nga Agatha Katayina afiiriddwa maama we bambi abonyabonye naye era amujjanjabye akaseera akamala. Bambi abadde tavaawo asula bweru. Mukama Katonda bwatyo bwasazeewo. Bagenda kuziika saidi z'omubuleyo Butambala so abanagenda okuziikira ku Tomuddi enteekateeka ziri mugenda mu maaso. Straight House Scorpion Media. Naye nga nyongera bagamba ndi mama Agatha alayika kitufu bambi afudde kitalo nnyo kitalo ddala. Tumusabire Mukama asobole okumugumya okuvibwako maama awo abaffe bagenda tuli bato tukyabako muna kafaananyi naye ate naawe wazibu tewali wangu nga maama akuvuddeko wona wakugenderako libadde buddene gira mitawaana myerere lwansonga kati wana alina memole nnyingi kala asigaza ez'omuddwali ffe nabaffe twajjukira na mu feesi naye era olaba nti tukuze n'amabwa. Mama wa Agatha Katrina afudde bambi kitalo nnyo ddala. Bambi mukazi wattu afubye okulaba nga mama wabeera bulungi bafubye okujjanjaba naye Mukama bwatyo bwageze kigambibwa mbu afudde ekirwadde kya pressure n'ebirwadde ebirala ebibadde bimuluma. Katusabe Mukama amugube wonna waali kuba bannanga obulumi bwa maama. Mama wa Agatha afudde. Mama wa TikTok munnaffe Katrina Agatha amaze n'ava mu bulamu bw'ensi eno mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Mujjukire nti abadde atawanyizibwa ekirwadde ky'ekibumba pressure omu n'endwadde endalalala tasobodde kukikola. Mukama Katonda amuyise olunaku olwaleero. Kitalo nnyo nnyini ddala. Tusaba Mukama Katonda omwoyo gw'omugenzi agusonyiwe ebyamusobako era tusaba Mukama Katonda agumye famire ye wamu ne TikTok munnaffe Katrina Agatha. Kitalo nnyo nnyini ddala. N'omuko Tomuddi tusaba Mukama Katonda akugumye mukana akaseera ke muyitamu tuli wamu nammwe. Lugambo Nation.